twebaza omutonzi ayinza byonna era ow'ekisa ekingi olw'ekisa kye n'okwagala kwe. Tumwebaza olw'obugabirizi bwe n'obukuumi bwe, era tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo bye tumanyi ne bye tutamanyi, byatukolera mu kyama ne mu lwatu, byatutegekera nga tumanyi ne bye tutamanyi. Twagala okusaasira ennyo bannaffe abayita mu kusoomooza okw'enjawulo, abafiiriddwa, abanyigirizibwa, abasibiddwa obwemage, abalangiddwa obwemage, namwenna abafiiriddwa ebintu eby'enjawulo, namwenna abayina bye mulwanagana nabyo, bye mumanyi ne bye mutamanyi. Tubasaasira era tubakwasa omuyinza wa byonna. Oyo yabumba abalungi n'ababi era yateekawo byonna, alina obuyinza ku byonna ku bonna gwe twekwasa. Olwaleero ennaku z'omwezi 22 Museenene 2025 ate lunaku lwa njawulo abamanyi bakimanyi. 22 Museenene lunaku lwa njawulo eri ffe. Kale tubeebaza nnyo okuwuliriza na byonna. Njagala okulamusaako leero ku bantu ab'enjawulo abakeera ku puroguramu eno: Sempijja Hussein Ekiti, Sekitoleka Emmanuel, Mukasa Jacob Enswanjere, Joakim Sebuufu Ekiwaguzi, Kakoza Matiye Empambire, Godfrey Mwanje, Director Bright Africa Primary School Kyabakuza, Warrant Officer Mawejje, Sebo webale nnyo okuwuliriza, Kafeero Fuluje omuyimbi Masaka eyo, Sebo webale okuwuliriza. Sekiranda Stan, leero mwena ngenda kubatumira. Semuju Dismas Ebutende, mwenna temupapa. Sekiranda Stanley, Rotelian Charles Tamale, Sebo webale nnyo okuwuliriza. Jawadu Wakulira, webale nnyo okuwuliriza. Mukoddomi wange Sam Mubiru, webale nnyo okuwuliriza. Muganda wange mukulu wange John Alex Kawooya, webale nnyo okuwuliriza. Mukyala Deborah Namagga ne munno mwebale okuwuliriza. Seguja Bashir Matete, webale okuwuliriza. Musoke Sebo, webale okuwuliriza. Ambrose omuzimbi w'ebyoto, azimba ebyoto oyo, Sebo webale nnyo okuwuliriza. Waliwo munnaffe ani ono, ni ali Livingstone City Zambia, webale nnyo okuwuliriza. Ani awo omulala, mwenna mwebale okuwuliriza. Council Isaac Walukagga, webale okuwuliriza. Kibirige Tone Kabojja, webale okuwuliriza. Mwenna ngenda kubatumira leero. Sebo Augustine straight from UAE Dubai, webale okuwuliriza. Ani omulala aliko? Serwanga Kisaakye Joseph, mwami Serwanga Kisaakye Joseph Livingstone City Zambia, webale nnyo okuwuliriza. Muganda wange Senketo Frederick, Sebo webale nnyo n'obubaka butuuse. Senyonga Robert tokuba simu naye webale nnyo okuwuliriza. Evelyn Sembajjwe, webale okuwuliriza. Buyondyo Fudyeri, webale Sebo okuwuliriza. Mwenna abaweereza obubaka mwebale okuwuliriza, era nja kubatumira mwenna programu eno nga tennaba kuggwako. Kansala Balikkiriza Busuulwa, webale nnyo okuwuliriza. Waliwo Speaker Mudashiru, Speaker Mudashiru yawuliriza nnyo. Muganda wange Philemon Waiswa Canada, webale okuwuliriza. Musisi Sulaiman, webale okuwuliriza. Oba leero tutumire mu butumizi Mugerwa Africa Eggolo, webale nnyo okuwuliriza. Tujja kutandikira awo ndowooza, era we tuli si wabi.
njagala mwenna okubeebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza programu eno. Tukkiriza nti ebyo bitonotono bye musobola okujjamu musobola okubikozesa ffene ntugezaako kulaba nga tuseeseetuka mpola mpola okutuuka gye tulaga. Obulamu si bwangu ate era tewali yasuubiza nti bujja kuba bwangu. Bubeeramu okukalubiriza. Obulamu bulimu ebyama bingi. Musawo Lujaganya obubaka butuuse we balinya okuwuliriza. Bonna bandabire ab'Ebukunda, ndabira bakadde bangaawo, mwami Mathias Nsumba n'omukyala, bonna bandabire mwe balinya okuwuliriza. Obulamu bukaluba ate tebatusuubizangako nti bujja kuba bwangu. Bw'osanga abakuze nga bano ba Musawo Lujaganya n'omubuuza byayiseemu okutuuka waatuuse ne byalabye bingi. Obulamu bwakulwanira naye ate si bwalubeerera. Newankubadde abantu bakola bingi okubulwanira naye era teri ava mu bulamu bwansi eno nga mulamu. Tosobola kubuvaamu ng'omubiri gw'ogulina naye oba mulamu omubiri gwokka gw'oleka eno. Naye ebiro ebyo by'oweereddwa mu bulamu bwo bya makulu nnyo eri ensi n'okusingira ddala ensi eri kuvaamu. Oli wa ddembe okukolamu ebituufu n'ebirungi era oli wa ddembe okukolamu ebikyamu, kubanga obulamu kusalawo. Tusobola okusalawo obulungi, tusobola okusalawo obubi. Bwe tusalawo obulungi tujaganya nga muvuddemu ebirungi. Bwe tusalawo obubi tuyiga ate nitufunamu amasomo g'obulamu agatusobozesa ate okusalawo obulungi. Naye eriyo abasalawo nga ye aliba wattima obulamu bwe bwonna, era n'aba wattima nga talina gwalumirwa, talina gwayagaliza, talina gwasobola kuyamba. N'abasalawo okubeera ekyo. Ne wabaawo oli asalawo okukola obulungi. Si buli akola obulungi nti yayagalwa, si buli akola obulungi nti yasiimwa, ate era si buli akola obulungi nti gwe basembeza. Naye ekikulu mu byonna kwe kukola ekyo ky'oteekwa okukola n'omwoyo gwo n'obulamu bwo n'okwagala kwo n'amaanyi go n'okwewaayo okwo. Kubanga bwe tuba tukola, singa twali tusobola okukiyiga n'okukitegeera nga tetuli mu bikwate, wabula netufuna okubikkulirwa okutuufu ne tukitegeera, tewali kirungi ky'okola kifa. Buli kirungi ky'okola kimera. Ekyenjawulo kisobola okumerera mu zzadde lyo, kisobola okubbulukira mu bazzukulu bo ab'omulembe gwonna gw'otomanyi. Ebintu bingi bye tusobola okutuukako mu biro ebyaffe nga si ffe twabikolerera, ng'abaatusooka bajjajjaffe be baabikolerera. Ebirungi ebyo bye baakola n'okwewaayo kwabwe n'okulwana kwabwe ne baddirwamu ne bagamba nti olulyo olwo luleme okusirika n'okusirika oba okuzikira. Omutonzi nabbulula olulyo olwo mu ngeri yonna ey'enjawulo, n'abaako gw'asitudde mu lulyo olwo era n'amufuula ow'ekitalo ow'amaanyi, si ku lulwe wabula ku lwabo abaamusooka, kuba ye bw'akola endagaano tagimenya. Ne bwe wayita ebiro ebifaanana bitya, bw'aba yakola endagaano n'oyo tasobola kugimenya. Ekitegeeza nti tewali kirungi ky'okola kifa ttogge. Buli kirungi ky'okola kigenda kudda gy'oli, oba kiddidde mu ggwe, oba kiddidde mu baana, oba kiddidde mu bazzukulu. Ekyennaku nti ffe situtera nnyo kulowooza ku bazzukulu baffe. Ffe abali ku lukalu luno tulowooza nnyo ku ffe
oba oli awo n'abaana naye batono nnyo abatuula wansi ne bakola enteekateeka ya myaka 10 naye nga bali myaka 7 nga bakimanyidde ddala bulungi nti tebalibaawo naye ng'ate bakimanyi nti balibaawo. Aba bafunye okubikkulirwa n'okumanya bakimanya nti era balibaawo. Bayinza okubeera mu mibiri emipya oba bayinza okuzzukuza abantu ab'enjawulo. Olulyo ne lutakomaawo, waliwo endyo ezikoma ne lukomekkerezebwa ne lukomaawo olw'embeera ez'enjawulo zetutamanyi. Naye waliwo endyo ezisigala zigenda mu maaso ne bagaa nti awo yava mu sserunkuuma oba waliwo ki ne lubbulukuka era ne lutazikira olw'okulaffubana n'okwewaayo kwabo baba baasooka. Mwe kye mulina okwebuuza nga tukomekkereza eddaaza lino 2025, gwe okola byani? Okola bibyo? Okola bibyo byakweyagaliza mu bulamu bwo oba okolera n'abaliddawo? Buli kintu kyonna ekikyo owulira nga tewali gwe waali agadde kukirekera, kwe kusalawo kimalewo. Kalube lugoye, kakabe kaki, nga gwe bwotyo bw'okola munnange. Teri abagenda kukugambako era teri abagenda kuyimirira mu kkubo lyo, naye okwo kuba kusalawo okwo. Kubanga obulamu bwe twakula Shaffe yatugambanga nti obulamu kusalawo. Olina eddembe okusalawo obulungi, olina eddembe okusalawo obubi. Kale waliwo amasomo ag'enjawulo ge tuzze tutambulamu okuva ddaaza lwe lyatandika. Tuyize nti ebiva mu bikolwa bikulu nnyo okusinga ebikolwa. Kye kisooka nga tonnaba kuteeka mu nkola ky'osazeewo. Tuyize nti tunuulira nnyo ebinaava mu ekyo ky'ogenda okukola okusinga kino ky'osazeewo okukola. Buli lw'oba ogenda okukola buuza kiki ekivaamu kino, kiki ekivaamu? Ekivaamu kingasa. Bano bannalotale ba Rotarian Charles Tamale bayina omubala gwabwe. Buli kyenkola muguyita ki? The 4-way test. Buli kyenkola kyekyo ekituufu, kinaayamba bonna, kya bulungi. Lwaki tebatunuulira bibeera bigenda kukolebwa, bateeka amaanyi ku biki ebinaava mu bikoleddwa? Bwe balabanga ebinaava mu bisaliddwawo birungi bakola. Naawe tunula mu by'osazeewo okukola. Enkya ya leero oyagala na kulinnya mu mmotoka, olumu enkuba eyinza okuba ekyakusibye oba tonnaba kugifuna, oyagala kulinnya mu mmotoka kugenda, naye ekituufu ogenda. Naye kikyogenda okukola era kivaamu ki? Bwolaba nga tekivaamu makulu, tekina kye kiyamba, ddayo ewuwo otuule. Akasente ke waali onoonye ng'okakolamu ekitajja, kaguleemu bino ebivaavava greens, ogulemu n'akakuku, olye birye. Akasente ako kalemu okwonoonebwa oba okuliibwa abagezigezi b'ensi eno ng'olowooza nti olina ky'okola naye nga tewali. Ekyokubiri, tuyize nti omuti tegusobola kuwanvuwa kusinga mirandira gyagwo. Eryo ssomo nayo tuliyize mu ddaaza lino lyonna. Omuti tegusobola kuwanvuwa kusinga mirandira, tosobola kukula kusinga musingi gwo. Era mu ekyo ne tuyiga nti ensigo nga tennakula esooka kuvundirira, ate eba ekwekeddwa mu kizikiza. Mu ekyo ne tumanya nti ekintu kyonna nga tekinnajja mu kitangaala kiba mu nzikiza. Mu nzikiza awo weewali obutonzi bwakyo, we kimerera, we kirwanaganira n'ensi,
okusobola okujjayo ekyo bulijjo ekyekwese mu kyo. Era tuyize nti tewali kikulira mu kitangaala, kisooka tewali kimerera mu kitangaala, kimerera mu nzikiza naye ne kikulira mu kitangaala. Okukula n'okumera bya njawulo. Okumera kuba kukwo muggwe munda, byolwanagana nabyo tetubimanyi, embeera gy'oyitamu tetugimanyi. Tuyinza okugyefumiitirizaako naye tetusobola kugitegeera nga bw'ogitegeera. Kale byonna by'oyitamu obwe bulamu bwo obw'ettaka weeziise, era ensi ekuziise mu bulamu obwo obukkaluubiriza obw'okulwanagana nabwo, naye ng'ate mwolina okuyita omere, kubanga bw'otomera togenda kukula. Ekitangaala kyo buli kaseera weekiri kikulinze, naye ate olina kumerera mu nzikiza, kuba ebintu byonna eby'amakulu bitandikira mu nzikiza. Okuva ku ffe abantu okutuusa ku bintu byonna ebiri mu nsi, byonna bitandikira eno mu nzikiza. Ate tegedde enzikiza ne bw'atambulira mu kitangaala taba na makulu. Bwe kiri tutudde mu 88.8 CBS FM. Kino kirowoozo kyali mu nzikiza ya muntu. Masengere kyali mu nzikiza ya muntu nga tebinnavaayo, byali byekwese mu kizikiza ky'omuntu. Ekitegeeza okulowooza okukulu kuli eri mu butalabika, kugenda okujja mu bulabika tuba tulaba ekiwedde. Era twayigamu ekyo nti obulamu bulinga musiizi wa bifaananyi. Agenda okusiiga ekifaananyi, okuleeta ebisiiga ne langi, ne wagenda okusiiga ekifaananyi kiba kyaggwa dda. Akoppawa akoppa mu ye. Mu ekyo ne tuyiga nti byonna by'ogenda okubeera mu nsi biri mu ggwe. Bw'obanga olowooza ogenda kukoppa mu nsi, tukusaasidde nnyo. Olina kukoppa mu ggwe oleete mu nsi. Ekyo ky'onooleeta mu nsi gwe mukululo gwo ogulitambulira ku linnya eryo nga liyitabwa abalala wootoliba. Kuba kakati olwaleero ffe tuyita basenkaayi, naye ani akakasa nti ye yali ffe? Tuyita abamuyitabe nga tukkiriza okutambulira mu bigere bye. Anti era erinnya walinnya mu bigere by'ani? Erinnya yalinnya mu bigere bya Senkaayi. Oba ndowooza mmwe temwakimanya, ebintu bingi tetubimanya, ndowooza makulu. Naye ebyo byozza okuva mu butalabika bwo n'obireeta mu butalabika bw'ensi, mu bulabika bw'ensi yonna, gwe mukululo gwo. Ne tuyiga ekyokutaano nti buli lw'oyawulwa n'ensibuko yo oba owedde, etteeka ly'ekyennyanja mazzi, bw'okijja mu mazzi teweetaaga kukitta, kyo kigenda kwetta, kubanga okyawudde n'ekyo ekikifuula kye kiri. Etteeka ly'ekimera ttaka, bw'okyawula n'ettaka teweetaaga kukitta, kyo kirina okwetta. Buli lw'oyawukana n'ekyo ekikufuula ggwe, ekyo ky'oli, tosobola kuba na bulamu, era tojja kuvaamu bintu biramu. Obulamu obwo tebujja kussibwako balala. Empewo y'obulamu obwo terisibwako oba terisikibwako bantu balala, kubanga oliba mufu. Kwe kw'okuzaalibwa n'ofa ku myaka 2 n'oziikibwa ku 8. Lwaki? Kubanga okuva ku 2 wayawulwa n'ensibuko yo n'ekyo ekikufuula ky'oli. Olunaku lwe wayawukana n'ekyo ekikufuula ky'oli lwe lunaku lwe watomerwa. Watomera ate n'otomerwa. Tewali kyabulamu ky'ogenda kukola, buli ky'okola kigenda kuba kifu. Kale oteekeddwa okumanya bwe wali tonnaba wali ki, wali oyungagana naki. Ekyo kye wayungagana nakyo mu ntandikwa kye kiteekeddwa okukumulisa ekkubo, kye kiteekeddwa okukulambika n'okukusobozesa okukola byonna by'okola. Tuyize nti obulamu biro, it's a season, biro. Wabeerawo ebiro eby'ennaku, ebiro eby'essanyu, ebiro eby'okukola ennyo,
ebiro ebyamakungula, ebiro ebyokujaganya, ebiro ebyokwennyamira. Wabula mu biro tuyize nti tewali biro bya lubeerera. Tewaliwo biro bigenda kuba bya lubeerera. Ebiro byonna bituuka ne biggwako. Gwe ne bw'olwana otya obeere nga bw'oli, ojja kukula, ojja kukaddiwa, ojja kugenda, ate tebikyaliko nakaddiwa. Ne bw'olwana otya osigale w'oli awo. Tewali kafo ka lubeerera wano. No spot is permanent. Tewaliwo kafo ka lubeerera wano. Obufo bwonna bwa kiseera okabeeramu buki bubeezi. Era ne tuyiga mu ekyo nti kale ng'oli mu kafo ako w'oyimiridde leero, tudde mu takisi ke kafooko, otudde ku bodaboda ke kafooko, oli mu katale ke kafooko, oli mu katongole ke kafooko. Buuza kiki kyokolerawo ekyamakulu ekiramu ekinassibwako oba ekinasikibwako abalala abaliddawo. Kubanga kkiriza gaana ojja kukoma. Mu ekyo ne tuyigamu kimu, tokolanga kusalawo kwa nkomeredde ng'osinziira ku biro, kubanga ebiro bya kiseera. Kitegeeza tokola kusalawo kwa nkomeredde okusinziira ku mbeera ey'ekiseera. Bino byonna byolaba ebitutagaza, byonna byolaba bikya nga bwe bwazibye bukedde. Kkirizaga gwe tosobola kuyimirira mu budde bukya n'ogamba tebujja kukya. Ngaani? Mu buyinza ki? Era tosobola kugamba tebujja kuziba. Ngaani? Wabula oweebwa omukisa mu biro byo okole ekyo ky'oteekwa okukola. Kiri eri ggwe. Oyinza okulowooza nti akolera bazzukulu bo naye ng'oziika bazzukulu bo. Kale oteekeddwa okukola ekyo ky'oteekwa okukola mu biro mw'oteekeddwa okukikolera mu bulungi bwakyo era mu bugenderevu bwakyo, kubanga tulabye nti tewali kikuweebwa nga kikyo. Buli ekikuweebwa kiba kyabalala, abalala bakirye bakinyumirwe. Bwe bakinyumirwa, gwe mukisa gw'abo baliva mu ggwe okusigaza obusobozi obwo n'obuyinza obwo gwe bw'okozesezza okubakolera ebirungi. Ate oba basiima oba tebasiima, ffe tuteekeddwa okukola ekyo kyetuteekwa okukola. Oba basiima nti abantu ba wano tebasiima abaawo, balina okufuna omujja basobole okugeraageranya bagambe nti wamma gundi yali asingako. Naye ekikulu gwe kusigala ng'ossa ebibala abalala babirye. Tewali yatondebwa n'akuteekako etteeka nti balina okukwebaza n'okukusiima. Nedda. Wabula gw'oteekeddwa kukola ekyo ky'oteekwa kukola, kubanga kummwe mwenna mpaawo yali yeebazizza muyembe kwalya miyembe. Naye tegwemulugunyangako kulekerawo okussa. Naawe bw'otyo bw'oteekeddwa okukola, tolina gw'oyamba. Bw'obeera mu lujja ewammwe n'obaako gw'oyamba, tolina gw'oyamba. Bw'obeera mu kitongole n'obaako gw'oggulira oluggi, tolina gw'oyamba. Ekyo ky'oteekeddwa okukola, era bw'otokikola obuyinza obwo buli kuggibwako ne buweebwa alibaawo asobole okuyamba. Buli lw'oyamba tolina gw'oyamba. Ate naawe gwe bayamba tolina gwe wakola naye endagaano kukuyamba. Bwe bakuyamba siima. Naawe ayamba teweegulumiza. Yamba buyambi, kola bukozi. Gwe bayambye gw'olina okusiima. Wadde oli ateekeddwa naye siima, kubanga si bangi abakola ekyo oyo kyabaakozi. Tuyize nti teri Katonda kyayita nga teyakituma. Tewali kirowoozo kikukkamu nga tekyakuweebwa. Tekiriiyo. Enjuki tebayinza kugisaba mata. Ente gye basaba amata n'embuzi, lwaki babisaba amata? Kubanga byaweebwa amata. Enjuki esabibwa mubisi kubanga yaweebwa obusobozi okugukuŋŋaanya. Tosobola kuba na kirowoozo mu ggwe ky'otali. Tuteekeddwa okukiyiga era muteekeddwa okukimanya. Tosobola kufuna birowoozo by'otoli. Gwe Ssennyonga wali olowoozezaako okubeera mmeeya w'e Masaka? Wali olowoozezaako okubeera ow'eggombolola y'e Kabonera?
tokifuna nga kubanga tekikuliimu naye byonna ebikuyingiddemu n'okiwulira nga kyo kikuyita mu ggwe kikyo. Kati enjawulo wakati wa wano wooli ne wali w'oyagala okudda kwe kumalirira ako n'okwewaayo okwo okole ekyo ky'oteekwa okukola okutuusa lw'onootuuka. Tuyize okukuuma ennimi zaffe. Olulimi lukubbulula lukubbika. Nga bwe boogera ku ba Samson wane waffe Buganda twogera ku bakibuuka omumbaali. Abasajja abo bonna abazira ab'amaanyi ennimi zaababbika. Kale ne bwe tujja wano okusomesa era tusaba ekisa oli abeere mu ffe asobole okusengejja ebyo bye twogera bibeere nga byebyo ebisaanidde okuwulirwa amatu ago, kubanga si buli kintu nkiteekeddwa okwasanguzibwa eri abantu ekikula ekyo. Kyetuva twogera ebigatta bimugatta, oba muto oba mukulu oba mukadde oba muvubuka oba alina ssente oba talina oba mumanyi oba si mumanyi, wabula nga bw'abiwulira bikwatagana n'obw'omwoyo bwe. N'ekyo si busobozi bwaffe era situsobola kwegulumiza na kwepanka, nedda kiba kirabo bulabo ekikuweebwa oyo omu oyo gwe muyita omwoyo, okusobola okusengejja n'okumanya kiki ekyokwogera, kiki ekivaako, kiki ekiddako. Si busobozi bwo, bubeera busobozi bw'oyo oyo aba ali mu ggwe, ye mulamu. Kale kuuma olulimi lwo, oyogera ki, di, naani na lwaki, lusobola okukusitula, lusobola okukubbika. Ne tuyiga nti lwaki tulinga bwe tuli, ne tumanya nti butamanya. Singa tumanya bye tutamanyi abalala bye bamanyi, tufuuka bo kye bali. Olw'okuba tetumanyi balala bye bamanyi era tetusobola kubeera. Tuyize nti okufuna okumanya naye okumanya okutuufu, okumanya naye nga kumanya kutuufu, kubanga twayiga nti osobola okuba nga omanyi okumanya okufu n'okenkuka mu bikyamu. Twaba ekyokulabirako nti Hitler yatta abantu nga akkiriza nti be yali atta si bantu, byali bitundutundu by'abantu. Yali akenkuse mu kumanya okukyamu. Edda okukkiriza kuno kwe tulina olwaleero okwenzikiriza kwalinga kwa buwaze ku lukalu lwa Bulaaya. Wabangawo abantu nga bayitibwa ba Crusaders, bwe wagaananga okukkiriza nti kino kyokkiriza kye bakkiriza baakutanga. Baali bakenkuse mu kumanya okukyamu. Osobola okukenkuka mu kintu era nga ky'omanyi nti ky'olowooza nti ky'omanyi naye nga tekikyamu. Tukutteko amasomo amatonotono, ndowooza tujja kugenda mu maaso bwe tutyo. Tubeebaza nnyo mwenna abakeerera ku nteekateeka eno. Twagala okubeebaza abafubye okussa mu nkola, abafubye okukyusa ku bulamu bwabwe, kubanga byali bigambo, kyali kigambo kimu ne kisembera ewali ye ne kifuuka ye, ebintu byonna ne bikolebwa okuyita mu kyo. Kitegeeza amaanyi gali mu bigambo ebyo ebyatuddwa omwoyo ogukkakkanye oguli mu buyinza bwagwo oba mu buyite bwagwo. Bw'obiwulira tosobola kusigala ng'olowooza nga bw'obadde olowooza, okuggyako ng'oliko ekizibu, ate ng'ekizibu ekyo kiri mu mutwe gwo. Buli muntu yenna lw'owulira ebintu oteekeddwa okufunayo akaseera osiriikirire, obeeko ky'olowoozaako, obeeko kye weebuuza. Omuntu yenna oteekeddwa okusiriikirira weddaabulule wekka nga tewali muntu yenna mulala amaze kukugamba. Naye bw'ofuna omukisa n'owulira, siriikirira weddaabulule obuuze, naye kino kyenkola kye kituufu, ge mazima, byenkola bwe bulungi, binavaamu obulungi eri abalala. Bw'otofuna kiseera ekyo ojja kusigala ku kkubo eryo ery'obubuze, osigalaawo. Olwaleero ebitongole by'Obwakabaka byonna bigenda kuvuganya mu mizannyo egy'enjawulo. Era mmanyi nti waliwo ekitongole kimu ekijja okukakkana nga kye kiwangudde era yenkuluze. Ebyo n'ebirala bijja kujja bibeerewo bubeezi, mujje mubeerewo bubeezi, naye enkuluze ejja kukakkana byonna ebitutte. Tubaagaliza olunaku olulungi, tubaagaliza obuwanguzi, mwenna abeeteeseteese obulungi. Tusinkane Dimansi ejja Mukama Katonda nga Mubeezi Simon Senkaayi basajja ssubi, muzzukulu wa Lwomwa, muzzukulu wa Sserunkuume Seguku, muzzukulu wa Lwomwa. Tubaagaliza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka
awangaale.